baba muwadde omulimu ogwo so omwami wuuyo Mukunja gwe yakusuubiza tumuleese osiimye omwami ow'eriiso enga mukambwe ati aliiso tunanyumira kadaali tugenda kukomba omwami nga bw'akowa ng'omuweekako yampeeka akusobola yampeeka kati so jajja okujja waliwo abakulu bano ndoza buli omu asumulule byalina nasumulule n'oli asumulule tugende mu maaso kubanga tubekwanjulira kubanga twali wano twali butereevu Uganda bayita kubeera butereevu mu luzungu bakita kubeera live ku TikTok ya mukwano gwe Famita Balista Timo era nange nyajjanzigirako paka wano baaliko kubo baali batulaba era ku olwo jajja ensi yali ekwota buliro nange era omwana nakasita yaŋŋambye mbo bandabye Facebook kuki ku Facebook mbo bandabye ajajja ku olwo nako bagamba bakulaba mbo bandaba ku TikTok ku itipoko jaja ate tagamba itipoko gwe yuza mangu olwobiyingira mu ddoboozi lyaffe jajayogera obuntu olwasumula yekadole bannange gitawire kasoko olwo olunaku jajja ensi yakwota buliro muli wala ensi yakwota buliro jajja bakugamba ku mikutu ki kwe bakulaba ku kijajja oyo omwana naye tiyambulidde kwe bandaba nagamba ndikubukedde nti nedda ntibukedde gye mmanyidde nnyo webukedde fulumya buli kimu naye nagakulabe ku TikTok kibagita TikTok ne Facebook ne Facebook mbo kwe bandaba mbera ne bakulaba ku kijajja ku Facebook kuki juko gyobwero katiso kutamya boti kadole kutamya boti so bino birabo byo jajja waliwo omwami bamuyita Sadik Properties oyo ayawe emitwalo 5 oba sijjukira bulungi waliwo abamu 5 nampa sola ya kati so yawadde emitwalo 10 n'omwami wo Mukunja naye yatandise okukola mpolampola yagasseeko emitwalo emirala 15 ne bafuna kasola kano mukama yeebazibwe bannanga aleluya amiina mukama so sola eno mukama lwa buyinza nnyo ejja kuyamba kugeza kugoba ku nzikiza olw'enzikiza yali mpitirivu nnyo bajja giteekamu buno tibwaka obusazaako bwaka ssaawa 2 bwabuzigidde kati so ojja kuwongerako kano mu nnyumba nga mulimu mu kisenge nga waliyo ne wabweru nga waliyo anti ndina okuleeta fundi ajja buteekeyo waliwo ono gwabadde akubidde ali mu kujja nalo gwe nkubidde ne baŋŋamba twetwaga tugenda okuva wano oyaka ani gwakubidde nkubidde Oscar atufunire fundi esi okubidde Oscar kirevu kya Messi kirevu kya Messi omanyi ye baganda baddaani mbe kirevu kya Messi naye yabyetuuma genda ku ngule agenda kuvuganya mu ngule eya Lubogola amiina Lubogola Simba so abantu bafe abatulaba twali ku TikTok live ya Balista Timo kuliko omwami gwe bayita Sadik Properties Sadik yatutise etulino eno sola kino ekisiwa ekiwanikibwa waggulu omusana kwe gutuukira waya ezirina connectinga sola eno ya balubu zino ziri 3 ne switch ezikozesebwa eno MK then n'akatere k'amasannyalaze ka battery kakali twagala fundi ajja akateekeyo jjaja jjafuna ettaala wabweru ettaala munda mu nnyumba ne mu kisenge kuliko zino switch ziri 3 zijobanga zigiteekako enzikiza at least ekendereko wano jjajja abantu bangamba tetuli mu kibira twine bukunja mu kibira kati so kyekyo nno jjajja bannange mwebale nnyo tusiimire ku Balista Timo n'abalabi bonna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale obutalimba mwebale okwogera amazima
amazima gakufuula ow'eddembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Muhammad Sonko Muhammad. Rashid Lukwago property ye Lukwago. Sadiki yani yatuwadde sente zimu kuzo. Yawadde sente zimu kuzo ne mukunya n'ayongerezaako. Amina. Amanya agange nze Kevina Kaneza. Mukunja era ndi Mukunja. Nina myaka 8. 8 mu. Neyongedde kubanga neyongedde ndi mukulu. Saba Katonda ayongere Muteesa mumanyi. Wamulabako Ssekabaka Edward Frederick Luwangula Muteesa. N'amawangangu saagenda manyi. Saagamanya amawangangu saage naye amadda nagamanyi. Mu kumuwangangusa ndowooza sayizi yali nto nali bebi naye okudda mu madda ge eyo mwana mwemeka. Mwana mu myaka gyana yakomawa 45. Mumanyi. Okay. So tulina ejjajja abeebaza.